Nga tumalako omwaka 2024 okwerekera 2025 obwakabaka bwa Buganda bubadde n'enteekateeka ez'enjawulo ezitumbudde n'okukyusa embeera z'abantu ba Kabaka era ezimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwendo Mutebi II yasiima n'azitabamu butereevu okugeza nga fayinolo z'omupiira gw'amasaza ogwali ku kisaawe Namboole wakati wa Buddu ne Kyaggwe era abantu be baabugaana essanyu olw'okumulabako. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka omwaka guno nagyo gyaddukibwa nga gyetabwamu abantu ba Kabaka abasoba 12,000 era Ssaabasajja Kabaka yasiima gitambulire ku mulamwa gw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya 23 agenda okutuuka ng'afuuse lufumo mu Africa. Obwakabaka mu mbeera y'emu bajagulizaako omutanda amazaalibwa ge ag'emyaka 69 ng'ayoguuma wabula guno omukolo teyagwetabaako anti yali wabweru wa ggwanga ng'afuna bujjanjabi era ekkanisa y'Abadiventi yakulemberamu okusaba kuno nga n'emikolo emikulu gyali najjanankumbi ku kkanisa y'Abadiventi nga gyetabwamu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abalangira n'abambejja n'abantu ba Kabaka abalala. Omwaka guno era Obwakabaka bwajagulizaako omutanda amatikkira ge ag'emyaka 31 ng'ali ku Nnamulondo y'abajjajja balamula Obuganda era emikolo emikulu gyali ku Lutikko y'Omutukuvu Pawulo e Namirembe. Newankubadde omutanda ali mukosefu ng'asinziira mu lubiri lw'Enkoni mu Buddu yatuusa obubaka bwe mu yakubiriza abantu be okukuuma ekitiibwa kya Nnamulondo era ne yeebaza n'abavubuka olw'okwagala Obwakabaka bwabwe. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etasaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Omwaka guno era Ssaabasajja Kabaka yasima n'awummuza abamu ku baami be abaali baweereza ku mitendera egy'enjawulo bw'atyo n'alonda abaami abajja okutwala obuvunaanyizibwa obwo era abasinga baamala dda okuba ebirayiro. Omwaka guno gwe tumalako omulangira w'e Bungereza yakiika embuga enteekateeka eyitibwako bannaalinnya abalangira n'abambejja nga Katikkiro Charles Peter Mayiga yamwaniriza. Ensonga z'okutumbula obumu mu bantu ba Kabaka abawangalira ebweru wa Buganda zibadde ku mwanjo nnyo omwaka guno era Kamalabyonna Charles Peter Mayiga yatongoza ttabamiriko abantu ba Kabaka e Bungereza ne South Africa. Abayudaaya be bafuga ensi nawulira ne Kamala Harris ng'ayowoozaako ayagala Abayudaaya bali bameka mu Amerika oba balira ku ngalo bwe bati naye balina ssente enkadde balina ne ssente empya be bafuga banka be bafuga amakolero be bafuga emikutu gy'amawulire buli muntu abeekwata ekyo Buganda ey'omulembe Mutebi kyeyeetaaga si kukwagala. Ensonga y'omwanyi terimba omwaka guno Obwakabaka buyitaddeko nnyo essira era enteekateeka y'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi mu Bwakabaka baagiteekako nnyo amaanyi oluvannyuma lwa Paalamenti ya Bulaaya okuyisa etteeka ku mmwanyi ezitwalibwa mu mawanga ago. Nti okuwandiisa abalimi kwe boogerako si kwakubaggyako misolo, si kwakuba kutegeera muwendo gwa mmwanyi z'ofuna. Nedda, si kukaluubiriza, si kulemesa balimi. Okuwandiisa kwe twogerako ku mulundi guno tuluubirira okulaba nti emmwanyi zaffe tebazigaana kuyingira Bulaaya. Wabula minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke akunze abantu b'omutanda okulima emmwanyi basobole okuva mu bwavu. Tulime emmwanyi kubanga ekimera kino ne bwe wabaawo ekiseera nga ebbeeyi esseemu naye era emmwanyi kye kintu ekitalimba nga bwe twakyogera. Enkola eno esigale ng'egenda mu maaso. Gwe ne bobeera kuyiika emu afiika twalaba wano omwana omuto naye bamuyita Mayiga yakyalako wano embuga ng'atunnyonnyola nti ali ku ssomero naye alina abakozi be alimira ku hafu yiika naye tajula ssente batandise n'omuterekera ssente. Ku ludda olw'ebyobulamu Obwakabaka nga buli wamu n'ekitongole kya Kabaka Kabaka Foundation obw'okubya ensiisira z'ebyobulamu masaza gonna agakola Obwakabaka nga muno bujjanjabiddemu abantu ba Kabaka endwadde ez'enjawulo n'okukuŋŋaanya omusaayi okutaasa abo abagwetaaga naddala abakyala abafiira mu ssanya. Ebyobulamu tugendedde ddala wala
otunuulira amalwaliro agaggulwawo omwaka guno ery'ensangi lyatandika dda okukola nga tukolagana ne bannaffe aba Crescent, ery'ekalasa nalyo lyatandika okukola. Waliwo agazimbibwa aganatera okukomekkerezebwa nga ekisigalidde kwe kuteekamu ebikozesebwa, era ng'omuwanika yayanjula nti enkola eno egenda kubanga ekolebwako omwaka guno. Mu mbeera y'emu omwaka guno Nabagayika Sylvia Najinda yatongoza enteekateeka y'obuntu bulamu n'okuyamba balwadde b'emitwe. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.